Twalabye gwe ne Spice Diana nga muli ku mukolo gwe gumu. Wabadde tukimanyi nti Spice Diana agenda ba ku mukolo ogwo wate wakimanyako? Nasoose kumulaba nenzija kubeera ndde siri wakujja. Naye bwe nalabye nga waali ne ngamba kanzije mulabeko. Wabadde ozze kulaba Spice wabadde ozze ku perform? Baali bampita. Naye ne binkwatako zinadde sirina ngoye. Naye bwe nalabye Spice ng'ali ku mukolo ne ntumya design wange engoye nenzija ku mukolo mu Bunnambiro natuuse leeti. Kyokka wazze teweetegekedde mukolo kwambala kujja ku mukolo kuyimba? Of course nabadde nanyumye naye byonnadde nyambadde bya just. Kati ku mukolo tewamanya nti Spice Diana anaabaako? Saamanya naye olwalabye videos ng'ali ku mukolo nenzija mulabeko. Nawe nnyo oyagala nkunnyonnyola entya? Ojja omulabeko ki ky'otegeeza? Ky'otegedde kyentegeeza. Kugambye nzije mulabeko ate ki kyentegeeza? Oyagala ntegeeza eki? Wabadde kuwaka n'olaba ku live? Saabadde waka. Nina gye nnabadde ewa bba wange. N'olaba ku mukolo gy'ogenda okuyimbira nga ne Spice ndaba Spice, yes. Okusalawo nenzijja ku mukolo. Of course nadde nyina card eyampitwa kuba ndi customer wa Rail Touch ate ne Diana customer wa Rail Touch ate ba mikwano. Twalabye ennyimba wayimbye ennyimba naye nga Spice tabadde musanyufu. Walabye bameka abasanyuka? Spice, what really happened between you and Spice? No, ogambye mwalabye nga nnyimba nga tasanyuse. Anange kuba badde ku mukolo bameka be mwakutte nga bali mu kusanyuka nabo sinnabalaba. Spice nabo nadde sinatuuka ku mukolo ku video ze nalabye nga sinatuuka wabadde party yabadde era ali bw'ati nga taseka. Ate bye nabadde nkola bye nabadde nnyimba sabadde ombu ndi mu kusasa Diana. Aze nabadde ndi mukola mulimo gwange aseka ataseka abireke. Kakati mwe abatali bayimbi temusobola kukitegeera ne Diana mwennyini asobola okukitegeera. Osobola okubeera ku show ng'eriko abantu 100 nga 100 si basanyufu ng'era bali mu byabwe. Yes. So temwetika nnyo Diana kuteekawo nnyo mbeera. Amanyi mwe abantu mwagala nnyo ebyonoonese. Mwagala nnyo abantu okuba nga bali mu ntalo. Temwagaliza nti 10 bw'abanga akwatagana ne Diana temuba basanyufu. Ebyo mwagala. But nze siri bwenti. Me, I'm a freestyle. You're a very open person. Ndi open, njogera ekindi ku mutima. Ate nemba nyina kyenjogedde nga kimbadde ku mutima. Ne nkizuula nti kibi. Ekyo nakyo nkyetondera ne mmanya nti ekyo kikoze eki. Kivuddewo. So, Diana nabadde mubuuza ko Diana mukazi wa kabi. Diana yaliko mbulamu bwange bye yankolerako bingi bye yannyambako bingi. So alinga omuzadde gyendi omuzadde mu maaso g'omwana tasobya kituufu. Diana muzadde gyendi Diana ne bwenkera ku makyanga yali mu nsobi ze nsobola omugamba sorry ate ekyo nze nkikola mu bantu ab'enjawulo kyova nafuuka 10 abantu kye batannaba kukkiriza ate nga bajja kukkiriza nafuuka mulala. Olw'ekyo nti nze nsobola okukunyiiza mu butamanya kozi ffenna tetuli bamalayika. Bwe mmanya nti gundi nayogedde kino n'anyiiga nsobola okugamba Ibra I'm very sorry kino kye nnakoze ne kino nawe nali nkusobezaako era n'oŋŋamba ne ziyana negamba Ibra I'm very sorry. So nze njagala nnyo okuba nga nkwatagana n'abantu bwe neetaaze bwe njagala bwe mba nga nkyakwagala nsobola okukwetondera bwe mba nga sikyakwetaaga sisobola kukwetondera yadde okukubuuza era bangi bempitako nga sibabuuzizza. Yes ne sina nsonga lwaki mpita ku Diana yankola ki. Abantu abasinga bakirabe bulala nga bw'ogambye nti wabadde operforminga nga balaba nti Spice is like tetukolera bantu nze nga nze sikyakolera bantu nze bwe natuuka nkola nze ekyo kyempulira nze teri ankozesa era ne bateekawo eri embeera egamba nti mulabika munnaye waliwo embeera wamunyiiza oba ye yakunyiiza. Sina mbeera na Diana ye waba aginnyinako yamanyi nze sina mbeera gye mmuyinako nze mutwala ng'era Diana owange gwe mmanyi oli owedda kyova olaba nkyasobola osigala nga mwogerako mirundi mingi gye mbaddewo nga nasiriikirira Diana nga namuvaako okategedde kuba omuntu omuwaamu time. Diana best friend wange ate yali best friend wange. Kati bwemubeeraawo mulowooza 10 engeri gyayogera ennyo engeri gyakola bitya agenda kubeeraawo nakula mu mutima gwange omubiri muto omutima mukulu nnyo n'ebirowoozo bikulu we mwamanyira navaawo. Yes
Sina nsonga lwaki mpala na Diana. No way. Nze nakula abantu abamu bankugamba entya. Bagala nnyo ebyonoonesa Ibra. Abantu abamu tebaagala abantu bali babiri. Nze ndi mukazi mukozi wa ssente. Mbirabyeko ke baba bakozi abanga abankolera ewange. Abantu tebasanyuka nga ndi nabo. Naye bwe balaba nga gundi agenze nga jakugamba tadda takomawo. Naye ng'ono akugamba takomawo talina kyakuyamba. Oli gwagamba tadda abadde alina kyakuyamba. So kati nze nsi nagitegeera. Buli omu akitwalenga bw'ayagala. Omutima ogwange gumanyi kirala. Ne Katonda amanyi kirala ku by'abantu. Ate sina budde bunnyonnyola abantu nti bannange kino ne kino kuba nabo byebakola tebannyinyonnyola. So nze ndi mukwano gwa Spice Diana, ndi faani we, ndi tiimu Spice Gadgets. Ate ekirala ndi gundi we. Oliki? Dira we, omuntu akunoonyeza abasajja. Kinsobola osanga omusajja nange akimi mpangira Diana nnyanguwa. Okakata? Akati nze mpogane n'abantu abali eri abali ku mawolo. Indeka nze sikyalya mmere esuzeewo. Abantu mu kuyimba olina bigambo by'oyagende ng'ogamba nti Spice. Freestyle. Mbadde misinga Diana. Yamblockinga. Yamblockinga mu calls ne ku WhatsApp. Choka sina namba ya Diana. Taina nsonga gye yakuwa yonna ndi lwaki yakubulo. Yanyigamu nze nabeerako mu bulamu bwa Diana n'anyigira bbaawe. Okumala emyezi nga 6 nga yamublocking. Baawange. Ojja mutegeera nga akaseera katuuse. Nakublocking without a reason nga takuwadde ensonga lwaki akublockinze. Ye mbunamuvuma. Mbunamuswaza. Lwaki wamuvuma lwaki wamuswaza nga tekyaliiwo. Nze naye nvuma manager Lodge. Kyokka manager Lodge ne Spice tebaawukana. Bano abantu babiri banjawulo. Osobola okuba ne munno n'akuleetera okukuvumya. N'akuleetera okukuvumya. Kati nze nali nvumanga manager Lodge. Paka kati tomanyanga nsonga lwaki Spice Diana yakublocking. Ne block ebe ino okukola kuba mweri mu ssimu. Kati bw'onobeerawo nga togikozesa ku blocking abantu. Nange nina blocking. Ogo si musango. Naye oli happy nakyo ekyokuba nti Spice yakublocking. Ndyoka sinza akigambye. Kozi muno etwade tumanyi. Ekirungi yamblockingira mu iPhone 17. Nego ya blocking line eri mu iPhone 17. Gwe toyina 17. Kale nyina ki? Nyina ki? Eno simu ki? 17 mwana tu. Abadde manyi 38. Kati wali ofunye y'akaseera 10 n'osalawo tuline Spice mu nsonga zino mu lweka engeri gye mugiiramu kubanga. Mukwano. Asa nkwatagana Lydia Jasmine. Kye kyabaawo wakati. Diana no si mwangu gwe mweyateekako. Nze mumanyi. Spice nga tatera kunyiiganyiiga. Kati Spice nga anyiigulu ku kamangu. Nze mbanyi ne kyanyiiza Diana. Nze naye ate yakimanyi babiri. Twe tukimanyi. Oba manager Lodge. Tuli basatu abakimanyi. Ekyanyiiza. Ate ye yakunyiiza gwe wamunyiiza. Ojja genda mubuuza. Ojja genda mubuuza. Ekiro sina kyengenda kwogera kibi ku Diana. Muli baddembe okujajinga, muli baddembe okunvuma, muli baddembe okumpita kye mwagala. Ndabye abantu obedda banvuma, abantu bakola biki ebyo byensinga okwagala. Mama wange yankubidde n'angamba praise the Lord. Lord is good. Yes. So sina kibi kyengenda kwogera ku Diana. Era ndi musanyufu nnyo neebaza Mukama. Akumye Diana kuba nagenza okuddamu olaba Diana ng'agezza entumbo we namulekera nga alabika bubi. Naye natunulira Diana ng'okugulu kuli positive. Ng'ali positive. Ne make-up gwe bamukubye ng'ali positive. Lwakuba nti kale ne Diana ayekanamu ebizibuzibu. Diana nga tatera kunyiiga. Anti kyenkugambye kintu kye wakola Diana ekyamunyiizizza okuba kati yabagambye anyiigidde nze. Yabagambye anyiigidde nze. Njagala mundagayo video y'omukolo omulala nga Diana ali mu kuseka. Kumukolo ng'asese nnyo Spice tasiba busungu nno ekintu kyowamukola kirabika kinene 10 bibakwatirako wa mwabe yasibira obusungu lwaki mulumwa nnyo kusinga nze bwe yanyiigira
Bana Uganda mina attitude muli resembled mwe Diana batanyigira mufaayo nnyo nze gwatanyigira mwe batanyigira mufaayo nnyo nze gwe yanyigira si byendiko to byoliko si asosola Katonda tukuba balayi nomala week nga tolina ade ekikumi olwo Diana atali malayi ati kati nze kingamba nti Spice Diana ye muntu atanyiga nnyo n'abeerawo n'asiba obusungu mukyala ali ize mukyala ali simple ne kati munna Katonda agenda obuuze Diana engeri gy'omumanyi nti aba musanyufu ogenda omubuuze lwaki wanyiize oba lwaki tewasese kuba mukolo tegwabadde gwa kunyonyogera nti tugenda kujja tukunyonyogere oseke nedda ekyokubiri singa naze maaso ga Diana ne mugamba Daya bwe mba nnina kye nakukola bwe kiti nga wanyiigira nsonyiwa ne tulinda Diana kyaddamu nesibwe kyabadde nze nayimbye byange ne ngamba omuntu wange nkutumiddeko nnyo nga bw'onoobeera mu laavu ne mukyalawo ne muba nga temukyayogera n'omusanga ewantu nomuga mukyala wange nkwagala yakuzeemu kale bwe yamubuuza sinamubuuzaako nti oli otya mbadde nkumisinga nnyo nabadde ndi ku performance yange nkutta akazindaalo nawano mpitawo ampisaawo I'm so happy to see again Diana. Diana, I missed you. Kati yabadde agenda kunzirira mu watu abadde nakazindaalo. Nze yabadde nakazindaalo. Era bwe namaze ne nkawa MC. Mwabadde mwagala Diana ayimuke. Ajja afuna akazindaalo anziremu. Akuddemu. Obwongo bwa mama bukozese. Bana muli bubi, obwongo bwa mama bunafu. Sirabanga bwongo bw'abantu bunafunga bwa bannayuganda. Kyobala Museveni akyabafuga. Obwongo bwammwe bunafu no nga wamunyizaamu mu ngeri omu oba endala ebintu by'abakazi n'abakazi byawukana kati kyoga Diana yanzibira omusajja kyoga yanzibira omusajja ajja sino bwe bibiri Diana nga wamunyiza Diana wakabi nnyo kunze ononsonyiwa okwogera bw'otyo nabwe kigenda okukosa engeri gye njogeddemu amanya engeri gye bakwatamu ensi ekyokubiri abantu mubaveeko omuntu bw'aba agaanye okuseka omanyi ki oba Diana yabadde alina emmere ku mannyo nga tayagala kuseka mugirabe abantu mubaleke nga yamuganye okuseka si buli kimu nti kyakusekerwa si buli kimu nti kyakusesa nze kati tolaba ne wemba nga nkedde ku makya n'empaala na Maria ki tolaba nti asesa nnyo azannya komedi ne bwamuzannya nga ndi awo nga namunyiigira siseka ne bwaleeta ekisesa siseka so Diana mumuleke kubeera bwe yali annyiigira teyabagamba tinyiigidde 10 era bw'ali bayagala okuddamu okwogera ne 10 era tajja kubagamba li kati njagala kwogerako ne 10 ffe tumanyi ebyaffe ne Diana mutuleke Diana yampeereza message ku TikTok nangamba thank you for a good performance yes osobola gitulaga si yo yakuweereza ki message ku TikTok yes ng'akwebaza kuyimba bulungi yangambye oluyimba lwange lwagala nnyo lwampitawo lumuyisiza mu bintu bingi bano n'abamata bakola maka oba bafunirawa kati ana 10 maybe Diana tubiveeko ibula nyina ebintu byendi mu kulowoozaako nyina mukono gwe gwendi mu kukima ku airport nzola abantu banneetaaga nina omukolo wano ekigo abanaku mubeereeyo kyayimuka lumumunywedde aweddemu tekuli yadde ekirungo z'amata gonna gajjudde ebirungo ga bbeeyi inzikuse nga lesseewo kyekyenjawulo ekiriwo embeera yonna eyabaddewo ebyo mubiveeko omukolo tegwabadde gwa Spice olaba n'omugolelwa iri sinalabako vidiyo nga yayimbye yayimbyemu Spice simanyi engeri gye natuuse leeti anti oluyimba nayo nga alwawo okuyimba engeri gyalina ennyimba ennyingi azeerabira n'abireka banange njagala Diana kyembadde nkuadvisingamu nkonze nganze toŋŋamba gwe ngaani angulire emmere ewange Spice oba amunyiiza nze woba tolina kyonnyamba tompa advise njagala omuntu ajja mu bulamu bwange nga bwe nalwala wali ku kitanda nga Joyce bw'atalya mmere wampeereza ssente lwe banjirale nti wannyamba kati gwe Ibula toyina yadde amaanyi agandagira okukola ekintu kyonna togayina. I'm telling you the truth toyina nze 10 nze sikyali ku maanyi gammwe ndi ku maanyi gange amaanyi g'abantu nagavaako
Bobi Wine yetaaga amanyi g'abantu naye nze 10 nedda ndi bwomu ogambye otya togenda kundagira mbokola kino gwengani gwenge yansangula ku maziga mukuwane bigendo bigambe abalala bali abayimbi bamwe ndeka ne 10 nga weewaze nnyo nze nafunye amaanyi nafunye essanyu ku bantu bonna abatulabye ne Diana n'ebyabaddewo byonna mikwano gya Diana era bamwagala ne bagamba 10 kyetwadde tusuubira si kyewakoze eki si kyewakoze webale nnyo webalire ddala ekintu kyewakoze omuyimbi obutamuyisaamu maaso omuyimbi obutamukkakkanya omuyimbi obutamu like ebigambo ebisekettererwa omanyi ensi eno ogiraba togiwanga kyeyagala togikiwanga ojja kunafu ojja kugwamu amaanyi bw'onoobeerawo ng'okolera nsi nze sina amaka ga muntu gendyamu era nze bwe mba ndi ewuwo nsobola okuwuliriza by'oŋŋamba ne biba si bituufu nsobola okubiwuliriza yes naye nga nze sina kyenkweteyazaako lwaki mbeera nkuwuliriza awo twavaawo oba mmwe mulinze lutalo teruliiwo oba mwokyesa Diana aveeyo ayogere nga mumwokyesa nze tebakyanjekyesa sina na budde buwala na Diana banaye Diana namusonyiwa ku mutima kubanga Diana nabeerako naye ate ekyokubiri kyokola kibagambye nga bwe gambye nti osobola okuba n'omuntu n'akuvumaganya nti bwe naakera ku makya nga nkoze bizinensi ne Roja nga ya Diana Roja waba atawulira nja kuyombesa Diana oba nfunye nti bw'onaba ne bizinensi nga ya 10 alina maneja we era oba olina kuyombesani 10 oba nfunye tufuna obulumi olw'abantu abalala okategedde yes tufuna obulumi olw'abantu abalala nze bwe nafuna obulumi nga nkoze olimba ne Diana gwe nadiringa naye yali Roja Diana tankubirangako nansaba collab Diana tankubirangako nansaba remix Diana tankubirangako nangamba tugende mu studio okuva mu studio Roja yankubira ne bagenda ne bakola saaliyo bankubira ku shootinga video ne bambulira ebyetaagisa bye najja nabyo sogerangako na Diana nti bane kati tugenda kukola video eno kakati tugenda kukola olimba luno kakati tugenda luteeka wano kati tugenda kukola bye nanyumyanga ne Diana kola challenges zaffe nti Diana kati kampiteka weewu okitegedde bwe natuuka mu bulumi nga abantu bange bamanyi Diana yampadde ssente okukola collab ne nnoonya Roja ajja ayogere n'abantu bange abagambe tetunawa 10 ku ssente nendaba nga bano bembadde nabo bali mu kundeka olwa remix Diana nga taliiwo tasobola na kutegeera kyempita mu nze ng'omuntu Diana ne mukubira nga takwata era agenda okunzirira okunkubira nga nze namaze okukola video yange era gabana ekituufu bembadde nga mbeera nabo mu aso kuba bembadde nga nzija nga ntuuyana nabo so kyekyo era Roja singa asobola okuvayo n'abagamba asobola okujja n'abagamba 10 yampita nangamba this and this saabiwuliriza oba saabigamba Diana kubanga nze nalowooza ajja kwogera n'omuyimbi ate salina nsonga lwaki njogera ne Diana onfunyi maybe ku remix eyo wayogererako ebigambo ebyanyiza Spice Diana mbadde ngawo naye nga nvuma abantu ku lulwe nga badde nga tanyiiga mbadde ngawo nga abantu abamanyira Diana nga mbalumba nga badde nga tanyiiga esageza Diana yakolagana n'omuntu gw'atamanyi todda nga mukolagana n'omuntu nga tomumanyi tomanyi bunafu bwe n'amaanyi ge ekyo kye nnenyamu Diana era y'ensonga lwaki nali nanyiigira Diana kuba bwe mba nsobola okujja n'enkuwemula ku lwa Diana ate nze ne mwogerako n'anyiiga kitegeeza si mukwano gwange kyova olaba gye biva ne bulaga ne gye budda njagala nnyo Mary Butter ebbanga lyonna nkolaganye ne Mary Butter amanye ewange okuva mu kinaabiro paka ku buliri paka mu kiyungu paka ku ntamu paka ku masuwaani na buli kya Mary Butter nkimanyi naye onsinga okuvuma Mary Butter kuba yantegeera nze omuntu gwe njagala bwe ntyo muwaana mu ngeri yonna okategedde so nalyogedde wa oluzungu but what
I can't be rich. You can't be rich. Be rich. Osobola kivunula mu Luganda ekyo kyogedde kwanza kinneme otegeera. Singera nkyogedde mu Luganda. Eh? Singera nkyogedde mu You Luganda. can't be rich. Sisobola kukyebeera kyetegeeza. Bannange Ibula mpulira nga wantama. Naye nga nyina ekivulu ng'ennaku z'omwezi 3. Omwezi ogw'omunaana Positive Show season 3 na wano mpitawo temusubwa bayimbi nga Spice Diana. Naye gwe njagala Diana. Njagala abayimbi bano mu nsi kamba kubalire. Naye abamu abaleko beesibako bwesibi kuba bakulaga nti tebakyakwagala niyo beesibyeko. Sokulaga wano esimu yange nakulaga abantu benjogera nabo nga bayimbi naye nga bwe nakugamba nti ono muyimbi mukwano gwange togenda kukkiriza. Ono muyimbi ki? Ono muyimbi ki? Kalo Kasiita. Awo oyogedde nabo leero oluno. Anti kakkana. Nesimana abantu bankubira bangi. Kati gwe bw'onoobeera awo nono omusajja wa kabisi ekikulu sikyalaba bulungi. Eno gye twabadde ku mukolo gwe muli mu kwerumaŋŋanirako nga naye anneebaza. Oyo ani? Brunoke. Nagwe nnoonya asembayo naye simulaba. So oyo yankubidde ddi? Angopi. We mbadde nnoonya. So kati mmwe mubeereyo mwejajinge. Nze nasanyuse nnyo sikolangako kintu neefuna abantu babuvunaanyizibwa ne bankubira. Ne nafunye amasimu. Ekintu kye wakoze? Okuva Embalala mu Bakaceece. Kaceece mukwano gwa Diana. Emusi Kaceece mumanyi. Nangamba 10 sogerangako naawe ne weebale nnyo. But disrespecting a Spice. Weebalire ddala. Kati be bantu betu twetaaga mu bulamu kakati mmwe muganire eyo n'enjala yammwe. Eyo mubiveeko. Ate temukabiranga nnyo mata gayisi. Bibaawo. Wano Okero yatta abaana. Baana 3. Uganda yonna n'ekyamuukirira ne bamusalira ogwa kalabu. Kalabu oba tebannakatumya oba baakatumya. Temwabivaako. Kati 10. Temulina wantu walala wonna mwali muddemu kusisinkana na Diana. Lwaki nsisinkana ne Diana? Diana ndi mukazi we. Nti nze ndi bbaawe nti Diana mukyala wange. Lwaki nsisinkana ne Diana fa batagenda kukola sex na Diana? Musisinkana omwagalo wange emirundi 10. Ne Diana gwe sayagala ng'omwagalo naye emirundi 10. Ye nsisinkana emirundi emeka? Abula gwe kanywa kyayi. Jangu ndete macha nti nkwe sente. Oli bwayogera n'ayinza na 10 akasente akayinamu kamuyita. Kino nkikugambe nzirinamu ezimala ndi bulungi ewange ndesse balidde banywedde yakakwali amazzi kwegali TV kweri bali mu kulaba Netflix bayozezza engoye bataddemu n'akawoowo nebaza mukama nasekawuliramu tasobola kukawulira kuba jjukira weekubye edduumu yo oza buli omu yeekuba dduumu dduumu eyo n'engeri gyeziba ennyindo ogambye oyina show show egera kubeera wa ona gwe nkyawa manta kifo naye nga weeri okyawa manta kifo ne kati 10 oli muyimbi oba okyalinga emusinga luli ndi malaaya ndi malaaya ne kati kyayoguzeeko wekkanze nga tongulidde nkwano era tumubagulira ne mumala ne mutuwogerako nze sijja kwogerako nguliraayo bakwe kyayi mukalu gwe lwaki sigonywedde si gwe mbadde njagala nti ekinkozesa ssente kufuna ekyo kyenjagala kati gwasabiriza bakuwe kyayi mukalu kuba singa obadde oyagala amata walikedde noonoonye ezigula amata nange moda njigiriza okudaala ne shira bannyono iba n'enkudaala ate nga bindaba bimaakingako bituufu nekimyo kimanyi kati webalira mu bayimbi abali successful kati nnyo abakikuba
nnyo kubanza buli wempita wamanzaani olwekifeesi Merchant ogamba era nnyabo omwana omulabi yankozeeko agambe takumanyi nange bajja kubatta onkubye ekolaiza kati mukwano gwo chicken bamututte ku poliisi yakubye emmotoka ya shawa n'agijjamu amadinisa gonna endabirwamu z'emmaaso n'emabega kubeera alina ssente zisobola okuzizzaamu ekyo si kikulu wali kugikuba nga tolina gagizzaamu hello excuse me can I direct me merchant I don't seeing it you put it nange nsobola okujja nenkukuba nenkuwa ezikujjanjaba olutalo lw'abana abantu babiri oyinza olutalo lwakabi ye kivulu kiba kina okujjuza nine kutuuka n'okuntuwagubya kwonoona ebintu bya munno alikagambe sitanti ng'olina sho nsobola n'okukugjamu olulimi olaba abaana batabutambi wali okirabyewa chicken mumuveeko tugende mu bikonde kyekiri watu lwabo baakuba shawa tulinze ku olwo ku bonna bano ali kyaliwo referee agenda okusala empaka ku shawa ne chicken ali mukwano gwo mbona mikwano gyange gwe kyogamba kyabuvunaanyizibwa okuba lwe basita nti buli muntu chicken akuba endabirwamu yamu kyabuvunaanyizibwa kuba chicken alina ssente zisa endabirwamu ya chicken eya mmotoka emu egula emmotoka ya shawa yonna omanye shawa avuga mmotoka ki oba maaka tuzi nezasookawo alina ekimotoka kikekete nnyo bw'alinnya akasozi ne kinyooka omukka ne kipipira kiti kati emmotoka ogiwogganirako mbu bagijjamu endabirwamu avuga ebimmotoka bikadde omuntu akyesigama newulira nga kiyiira ayinza noba yadde akyesigama naye sitanti yaawe eyo wootuukira okwasa endabirwamu za munno okwonoona obwonooni mwene ensi mukyagirabanga bweri twavaawo ekiriwo chicken asobola okugula ne bwagamba nti kugulya shawa mmotoka mpya ekyo kyennyini kyavuga nga kipya asobola kati nno bamukutte bamututte ku poliisi era tebana kye bagenda kukola tewali kigenda kukolebwa ate nze mwennyini era nsobola okugenda ne mweyimirira okweyimirira nkigeni nenvayo ate ne tujja ne tukuba shawa bwenkutidde oyagala kwekobaana na kigeni mukuba shawa ngenda tujjuza ebikonde ngenda kubaayo ate nange ekikonde ekyo bwe kiggwa naye ekikondo ne liyita dansolo yes tulina ekikonde ne liyita dansolo naye njagala abantu mwenna mube ku saidi yange kuba bwe nalaba nga mumpagira ngenda kukuba liyita dansolo yes mwana gwe nsasulirako netwaka nga kaziyita dansolo mu bonna be weepimyepimyemu ng'olaba liyita dansolo goyinza okuba nali njagala kulwana na Mary Bata naye Mary Bata akaddiye nyinza okumukuba ne mukutula omusuwa gw'obwongo naye kati nja kukuba liyita dansolo kuba kyali muwala muto ye bw'anakuba tasobola tasobola nze ndiko Katonda alina engeri gy'ayongeza ekikonde nga sinze nze ebintu byange Katonda yabizannya makya nti bye bikisoma kati yeeriwo yino esembe 94 agambye ekyayiwa mmeka toyinaako ssente kasita bamumanyi no active barrier exists for this payment number bawe jangu binyigemu ate sisindika ssente zange emirundi 2 zennyinako oba toyinaako era nsobola okwewola kwasa nagimalayo kwasa nabamalayo nga ne olesa MTN Airtel abula 10 MTN sikyagiwagira ku kyeyankola gwe kati kabiskuiti kemumpeereddeko keeke 2 kabwerere amata ekikopo eky'olukumi n'oganguza emitwalo 3 kyokka n'okwata baketi ya sukaali n'oyiwa yenna mbadde mwagala muyiwe muno leeta akaveera mu paakingi kuba omungulizaawo eba mumpadde oba mumalamu oba mulekamu
kale otaddemu nga tebaleeta gundi. Simu yo batalina network yina ekizibu. Gusimba amannyo nja okukku. Ndowooza much ekyo. Thank you for appreciate. Gwe kaakati obutambi bw'abaana abawala bufuuse obutambi. Gwe obutambi bwange yabukwata yabulemera. Yagaana obbuta. Jjukira sibinaako gundi control. Yabukwata n'agenda nabwo okubweditinga. Neegayiridde omusajja aleeta obutambi bwange agaanye. Musajja kyoyo. Ibula tugende naawe. Musajja kyoyo anti. Nina deeti bannange. Nina ki? Deeti ndi mukundeetinga. Ani akudeetinga? Wali awo mwana wa muzungu bannange nafuna ekyapa ky'ettaka. Nze mbadde neewunyiza munnaye kuba munnaye obutambi bw'abaana bufulumye n'ekyuma. Munnaye obutambi bufulumye, abaana batadde obutambi. Bufulume. Tuno ba musinga atunyumira. Tulinda bubwo. Mwana go obwange atusabe. Obwange n'obwani. Tulina obutambi bwe tugenda okuta. Nalaba abantu abankubiri. Abakakoola balaba ssaawa zituuse sikakimu. Abanyoga nnuma baddiya bange mundeke abatuguza akakoola. Sikyasobola kugaaya. Katukomaawo kubanga 10 kutandise okwogera ebitategeerekeka. Tokalya. Tokayingira. Nkagazaaki. Nika 10 kye kikwambaza pule. Ndi mu pule. Oli mu bokisa. Omange kankutakako musimu yange ndalaga bba wange nga nze. Agenda okukuba ebyo ebinnyo by'abafu. Nase olabika bulungi. Mpasa. Mpasa. Ononkolera ki? Ononkolera ki? Nja kuwa by'otalina. Nze gyako kano akantu wabula. Tosiibula bantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu bantama. Anko 10 nga bwe tubadde wano eno naye nange.